Bannaye kakati 31 tulina olukuŋŋaana lwaffe jjajjaffe lwe yatuteekedde. Tulina olukuŋŋaana, abamu twewuliza bwewuliza ku masimu, abali ewala basindika abantu baabwe abali wano ne bajja, si kuzina buzinyi kucakala kulya nnyama. Tulina okukola emigenzo egy'essanyu egitulaga ebiddako mu maaso mu mwaka oguddako. Emikolo mbasobola gimenyera wano ku mikutu gye tukola olusooka oba nga 31. Kuba nze nalootanga mirooti, kaakati nze ngimenye wano ate abalala nabo bagifune nabo bagende baweereze kabaka agibaloose. Nze nagyekoleranga nzekka nga nfunamu bingi paka jjajja we yaŋŋamba nedda, kati bwe budde ogikolenga n'abazzukulu bonna abagoberera. Kale abazzukulu bonna tulina olukuŋŋaana lwaffe. Nze ngiyita nsigo kuba kusiga nsigo, anti ensigo ya Nnambi. Ensigo eneekulira ate omwaka omulamba mu maaso, olabe bw'onootambula, okole endagaano ne jjajjaawo. Kiki ky'oyagala kukolera omwaka ogujja? Kiki ky'oyagala oyitemu mu mwaka oguddako? N'ebikunyigiriza omwaka guno bireme okudda. Tukola emikolo egibeeramu essuubi. Nze obulamu bwange mbutambuzza nga lumu mbadde nga nnina bye nkola, jjajja bye yantumanga. Era bwe nabikolanga mu makkati mu mwaka nalootanga ekirooto ekiraga nti bye nasaba sinnabifuna omwaka nga ndaba gutuuse wakati, nakirootanga. Era mbadde nga nzija nkitambulirako mpaka kati wendi. Lwakuba kati jjajja yaŋŋaana ogukola nzekka ngugabana n'abalala. Era tugenda kusinkana nga 31 tutandika genda kutuulayo mu lubiri okuva nga 28. Ntuule wamu bwe nti nnyo nsobole okuba nga abantu baba bangi ab'okukola ebikolebwa paka nga 31 ekiro nga lumu nange ate ngende mpumulemu kuba mba nkooye. Kale ebikolebwa bingi by'onoomenya ku mukutu wano n'omulala enkyakeera kukola kifo kye ng'agenda abitandika kubikola. Kye kitwawula ani akola ani atakola. Kye kitwawula nti bukyanga okola embuga bameka abaleeta ebyokwebaza nga si makwekansaamu kulimbalimba balala ku kamera ebya ddala nti bakwebaza. Era embuga yo evaamu abatende ddala ne batendeka ne bafuluma ne bakola ebirungi. Era embuga yerera ddala bavaamu ne bagenda ne bawonya. Kye kitwawula. Buli muntu aba n'akaama ka jjajja. Kati nze akaama kange aka 31 sisobola kagabira ggwanga bwe ntyo okuggyako abantuukiridde. Ababa bantuukiridde olunaku olwo bwe tutyo bwe tubeera. Ngiyita nsigo kuba tusiga ensigo, bye tukola biba bingi nga tuli wamu, nze mbeerawo mwennyini awamu n'abalala. Kaakati abali ewala basindika abantu abo abali eno ne mbawa endagiriro. Essimu bwe nnaakwata ennyo ne nkoowa nja kuwaako abalala bankwatirenga kubanga ekituufu ebeera bbize mu bbanga lino. Naye nga tuba tulina okusitula amaanyi eri bannaffe abali ewala n'abali wano. Eri ebyo ebitunyigirizza omwaka bwe guba guggwaako leka kugenda kukuba ndongo yokka. Weerowoozeeko obulamu obuddako obuyiseemu otya. Wandiguyitamu ng'ogutenda nti gubadde mubi naye ate ng'ogujja koleka olina okugulu kumu. Weerowoozeeko nti guno oguyiseemu ng'ofunye ekyokulya ogujja wandisiiba n'enjala. Weerowoozeeko nti oliko obuyinza obutakulaba bw'otalaba ggwe bwo nga bukulaba. Ekitukozesa emikolo egyo ono gwe siraba nga ye andaba nkole omusingo. Jjajjange mu mwaka guno bw'omponya obupangisa ate ogujja nange nnaakola ekirala ekiddako. Jjajjange bw'omponya obupangisa nange nnaakuwa w'otudde, nzimbeko ennyumba wabbali nteekewo akasiizirako. Omuntu kola endagaano ne jjajja naye ogikoze otya? Nze saafukamiranga mu mayumba, saafukamiranga mu kibbo kyange. Kabaka yansindikanga mu kifo ekimu mu lusozi lwe, bonna baba bansindise kubanga nafunanga okumanya. Bw'oba olina jjajjaawo ng'alina w'atudde
nga yayita mu nnambika entuufu n'afuna w'atudde ng'era nga mutuufu nga si nsaamu kubanga kati ekiseera kino ensozi zaatabuka abantu babagoba mu nsozi. Jjajjawo aba alina bwe yateekateeka n'akola ekifo kye yanguwa ogende ng'omwaka guggwako osobole okukola ensigo eya jjajjaawo osobole okufunamu ebirungi bw'aba alina w'atudde kuba tokyasobola kati mu nsozi zonna abantu babagoba babakola batya ate abantu ba Lubaale muleme okulowooza nti mujja kugenda kweyira mwenge w'emuti kola ki ojja kubikola leero naye enkya ogenda kuba bubi nnyo nga wejjusa. Kati tokola kwejjusa, kola ekigenda mu maaso. Buli ddiini ebeera n'omukolo mu mwaka nga gugenda. Kati ffe tuli Balubaale, tuli basamize, bannalubaale. Kati tulina kuyitira mu ki? Mu buwangwa bwaffe. Byonna tubikoze, okyakadde, odigize, okoze buli kintu. Naye bituuka ne bikoma n'osigala ng'obootalaba bakukuba. Gwe bootalaba kuba bo baba bakulaba. Kati bw'oba okimanyi nti oliko omwoyo ogwo ate era buli muntu ali obulungi alina we yeesigamye. Nga bw'olaba nti buli musajja atambula mu kkubo ng'anyirira alina ebirungi mabega wabaayo omukyala. Kale ewe ekitono mu buntu bwe kiri. Buli muntu gw'olaba atambula ng'avuga emmotoka ennungi ali mirembe mirungi alina by'ali emabega. Nange mba ntambula mu kkubo nga neetambulira n'onsanga bw'oti. Tosobola kumanya nti emabega waliyo ekibbo kya kawumpuli. Olowooza ono yazikola ne ziwera kyaggwa. Bw'osangawo oti nga ntambula tosaga nti oyo amanyi n'emmindi gy'edda. Ogaba nange ono teri n'ayinza kumugamba bya sitaani. Naye nga Masabo nina lubiri lulamba Masabo. Kale kati buli muntu abeera neki ne gyenvudde we. Tukuŋŋaane bajjajjaffe basobole okuba nga batuwuliriza kubanga ensonga zino zonna ze tukola zirina bannyinizo. Nange ntwalibwa amateeka ga bajjajja aganfuka era nze bwe mba nze nzekka mbadde neetambulira kati awo 3 mbadde nninyawo mmotoka ng'ate ngenda obubaka gye babwandagidde gye ngenda okukolera ensigo yange ey'omwaka ogujja. Leero kyagaanyi bambi kubo yagaanyi tugenda kubikola ffenna leero. Twagala naffe tubeere nga ddala kituufu ng'omuntu wa Lubaale aba wa Lubaale ate n'okukola Lubaale nga tolina ssanyu ekintu ekyo mukyeggyemu. Kola Lubaale ng'olina essanyu, ng'olina emirembe mu mutima. Ekyo nkibagamba nnyo mujja kwetta bwe munaba temukikutte. Ogenda kulowooza otuuke weetekemu omuguwa mu bulago. Ogenda kukola kino ng'olowooza kyenkoze leero kiwedde enkya bagamba ekirala. Ogenda kulya looni onoozituusaawa eno ba wakagimaliriza ng'endala ekirala kijja. Kati n'olw'ensonga eyo omuntu wandibadde omanya nti kyenkola si kyange nzekka n'omulala alumwa. Mu lukuŋŋaana luno tufunamu emisomo egy'enjawulo kasita tumala okukola emikolo gyaffe. Kulya kunywa byonna biba weebiri naye era tufuna ebiddako bye tusooka okukola ebiba byakuleese. Nkyuka tusembyayo okulya n'okunywa n'okudigida paka ku makya buli omu ng'adda ku mirimu gye. Naye omuntu mujja kwetta mwetuge mwennyamire olwa nsonga emu ky'okola owulira tekigguka bwe kiddamu n'okwagala okufuna ebingi mu sipiidi ey'amangu nakyo si kintu kyangu. Bw'omala ofuna ekintu leero kimanye nti nja kufuna ate enkya ekirala. Bw'ofuna k'ofunye gumiikiriza beera naako. Nze mu myaka 15 gye ntambudde saabeerako nti nno buli kimu nakifuna mu lunaku lumu. Nakolanga nenziramu nennemerako paka okutuuka wenkola ki wendi wano. Saabifuna lunaku lumu kyokka nga gyenvudde wange yenna wa bajjajjange era kwolwo ndowooza ndifuna omukisa ogwogerako n'abantu mbalage gyenvudde wange. Abantu mufune obuvumu mu mutima. Teri kibaluma kitannumako. Kiki? Ate oyinza okubeerawo ng'ogamba naziika abaana bange bonna ne mbafiirwa nange naziika. Teri njawulo ki?
mwe mugenze n'okugenda wamu mu nsozi ng'ensozi za seminti amayumba baagayiwa enkuubo tufe twasulanga mu nkukunyi ebintu bingi bye twayiseemu ng'ate abo ate tebannabiyisamu ate bitakyasobola kudda kuba kati omulembe gwa .com kaakati ebintu ne bikyuka naye ogumira ku munno bw'ogumira ku munno naawe otuuka ng'osobola okwegumya tewali kikuluma kitaluma mulala ejjembe likuluma n'omulala limuluma bw'aba mulongo n'omulala amuluma bw'aba kabaka n'omulala amuluma Naalongo n'omulala akola ki amuluma atwawula nnuma okiwulidde kale gw'alina ensonga ng'owuli olinamu ensonga ez'enkizo olina okutandika okulowooza okujja kuva nga 28 notatuka lunaku lumu olwo olwa31 kuba bwa bbize buba bungi bw'olaba nga ggwe ensonga zimuli oba oweewulira nze njagala ndabe naalo nga bukyali kuba ebyokukola biba bingi oba olina okujja nga bukyali ng'ennaku zikyaliyo tusobole okuba nga tukola enteekateeka egenda mu maaso era abantu abasinga baatandika dda okuba nga bakola enteekateeka yaabwe mbadde nduddewo okubagamba naye kasita mbabuulidde ennaku ezisigadde mu maaso zijja tumala okwetegeka weewaawo.